Star TV program Kooti y'Amaka omulongo babiri Sarah bemanya gange onkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osobodde okubeera ng'olaba programu eno era tuba buli lwakutaano ku ssaawa 4:30 neddibwamu buli lwa Sande ku ssaawa 6 ez'omutuntu. Mbalamusizaako mwenna abali wano olwaleero Entebbe, Finland, Kawuku ate namusana buli omu wooli ali mu ddiiro lyo, ali ku mulimo, ali ku bugenyi, ali mu hoteri, wonna w'osinzidde okulaba programu eno ssaako n'abali ku YouTube mwebali kulaba Kooti y'Amaka. Teba ya ssanyu era teribeerawo ndowooza nga ya ssanyu naye amaziga twagamanyiira. Kyokkola bambeera awo ne ŋŋamba abantu nti bw'obeera ewaka nga tolina kyakulya naye ng'oli mulamu yisa emikono mu maaso mugamba ekyalikamugabira mutunuulire abaana abali ero, tunuulire abalwadde abaliyo, tunuulire embeera eriyo. Nadde waka n'ogamba wadde omwana talina school fees naye waali mu ki? Kati olwo essanyu ly'Ekkooti y'Amaka liribaawo ddi era liritandika ddi nga bizibu bye byaniriza Ekkooti y'Amaka lubeerera. Maama amanya go gwani? Namuli Farida. Oviiridde wa? Wabigalo. Wabigalo kozi kiri ludda wa? Kulabitiyana. Kibuli owaawa. Kibuli kansanga biki ebyo mutajaazi bwe wali Wabigalo. Yobadde simumanyi. Ono omukyalo omuyita otya? Mwana wo wakumeka? Wamuzaala otya? Tunyumizeemu gye byatandikira. Bakuzaala waggwe? Nyongeza ku guest mwongereza ku muzindaalo. Omwana ono namuzaala mulamu bulungi. Wamuzaalira wa? Namuzaalira mu ddwaliro Mulago. Nga mulamu bulungi era temukuza nga mulamu. N'atandika okusoma nasale n'asoma P1 n'atuuka mu P7 n'agenda mu secondary. Kale yali azannya bulungi nnyo omupiira ne bamulonda okuba nga bamusasulira. Omupiira netball okubaka? Ennyabo. Ne bamutwala ku ssomero Right Akawempe Public. Nekimutwazizaayo kitone? Kitone. Omwana oyo gy'atandikira okulwala. N'aba nga afuna omusujja, omutwe avaamu amaziga mu maaso, bamukomyayo waka bwemutwitinga ne muzzaayo bw'entyo. Then bwe yavaayo olwali nemukuba wansi ne mutwala mu ddwaliro Mulago. Ne bamujjanjabako balagamba alina malaria ne batusiiba ne batuwa eddagala ne muzza ewaka. Namuzza ewaka amaaso tuwulira bulungi? Amaaso ne gagenda amaaso gamusiiwa. Ng'asiiba amaaso namusujja. Ennyabo. Ne muzzaayo Mulago ne bagamba amaaso omwana gamusiiwa. Ne bampa eyedrop. Ng'otonyezaako ku makya n'olweggulo. Bwe namutonyezaamu amaaso ne gakyuka. Emmunye yali enzirugavu ne zifuuka njeru. Erimu lye lyasooka ne muzzaayo. Ne mbagamba eriiso ly'omwana lyakyuse emmunye enjeru. Ne bagamba akatutuze eyedrop ne bampa endala. Naye era ne mutonyezaamu n'eryokubiri ne likyuka. Ate nga bakyusizza eddagala. Ennyabo. Kati n'aba nga takyalaba. Kati bwe yaziba amaaso ne tubeeraawo nga sirina kyakukola naye kati ng'omusujja gwonye naye nga ate akenera bukenenya ggwamu. Naye ne bamukebera omusaayi gwonna nga talina bulwadde bwonna. N'alwala n'agwa ku ttaka n'aba nga aggwawo bugu bw'atyo. Then embeera we yagenda mu maaso taata we n'atuddukako n'agenda. Nina abaana 5. Kati essomero ne liba nga lifudde nga sikyalina kye nsobola kukola ne ngamba kamukumya n'embeeraawo ne tugenda mu ddwaliro. Kati nga bw'atereeramu olaba nga ateredde naye nga samugamba nti omwana ono kati embeera eteredde. Adde ku ssomero nga luddamu nga lumuba. Kati n'abeerawo bw'atyo mu mbeera eyo gy'alimu n'alwalira ddala ne mutwalako ekiruddu. Ekiruddu namutwala ne bagamba mbu alina sukaali.
tebagamba nti alina sukali ne bamuwaako kakale ku treatment ne bana bagamba eddagala tebakolaki tebaliina mu butuufu nga sirina busobozi bugula insulini kati abantu ne banga amufundira ku ddagala ki nemba nga limuwa naye nga bebamukebera bakebera sukaali mwali sukaali taliimu sukaali alinga monga obabujjo omutwala munayo nga sukaali ali waggulu nebamujjanjabakoko nga sukaali aterera abeera nomo bwomuzaayo maka nga ataddamu nga bwatyo bwabeera kati naabeeraawo n'okugenda mu periods tagendamu kati aweza emyezi 11 tagenda mu naye mu lubuto mumuluma nnyo 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 era ekintu ekimala omukunya mu lubuto asigaza amabwa mu lubuto awulira muli amabwa munda mu lubuto era ne mu kifo muno mwonna awulira amabwa era mukyalya kyonna kiyitamu buyisi naye nga juzi namutwalako mu sikaani tulabe ekikirwaki mu lubuto nendowooza oba omusaayi gwakwata munda bamukebera mu sikaani buli kimu kyonna kiramu enseke namu ensigo namu ekibumba ne bakikebera akatago byonna nga biramu ne bamukebera ne ku magi ne bagamba osanga kozi kweva naye nga nayo nkiri nayo nga namu naye mulungu omwana ansobedde omwana angagwawumbi sikyalina buyambi bwonna ebintu byonna mbitunze biweddewo ntambudde byonna biganye kati omwana ngendaba angagwawo ku mulungu simanyi kyakukola n'abaana bennyini bali abalala sirina kyakubaliisa oli omwana yembeera yewe gyalimu alumizibwako ab'ekiro n'emisana yenna embeera mbi mulungu simanyi kyakukolera mwana wange era nze abakyala munyambe bannaawe omwana wange agwawo kubanga omwana wange yali munene bulungi naye yenna agwawo simanyi kiki kimumakawo mulongo ntambudde bandagirira wano bandagirira wainaali mulongo buli kimu kyonna kiganye kati simanyi kyakukola bannaye munyambe n'ekyokulya waka sikyalina abaana ndesaawo ndesewo bulesi bwenti mugamba kanzija abantu banyambe bampeko magezi saba obuyambi naye tuli bubi naye tuli mu mpangisa banatera natugoba mu nnyumba kubanga ssente tewali sikyasobola kukola sirina gwe mulege era okuva ku mate tewali kyatadde mu lubuto kuba buli kyassaamu kiyitamu buki ne bwomuwa amazzi gayitamu ne woba ofumbye mukyere n'obumwa bwonna guyitamu abasawo nababuuza ne bagamba naye sukaali yakola omuntu bw'ati naba nga tagenda mu piriyodi buli kimu nga kiyitamu buyisi baabasawo bangamba sukaali naye ate bw'abeerako obulungi bw'ati nga bw'omulaba olugira nga ekintu kimukwata yenna ngaggwawo era nga ddamu ngaddukana gaggwawo naye nga bakebedde buli kimu kyonna bireeso omugezesaako zisiba oba temugezangako zisiba mulongo tugezesaako zisiba n'omuweeko obusiba bwagana waliwo ne bankyusa ne kapisozi endala zajjero naye kyasigala nga buli kyalya kiyitamu nangate era kikyayitamu buyisi mulongo simanyi kyakukola mwanyisiza embeera ng'omuntu yenna bwabeera omukyala naye ndiganye sikyalina busobozi bwonna mulongo mbwenji wendi asula akaaba asiba akaaba olw'obulumi nga nange nkabirako kati simanyi nakyakola kubanga n'abaana bali abato abasigadde nabo kati n'okuba nogeza ekyokulya sikyasobola kubanga sigenda muli kasina wenki amaaso gali gatya kati gaddamu okulaba amaaso tegalaba talaba complete talaba neba omwisaako bwoteekano ku maaso talaba alaba kisiikirize kyokka era nze mpulira ddoboozi n'amanya nti oyo maama naye omulala wajja tamumanyi era tamulaba iye mulongo talaba okujja kayinza kulaba kati nga kale myufu nsana ngaawo nalaba nti eno kala myufu naye ebisigadde byonna talaba Ndi ku Star TV program Kooti y'Amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange nyongera okubuuzaako mukwano ebange era gyosinziira okulaba Kooti y'Amaka nyongera okukulamusaako nyongera okwebaza mikwano gyaffe bonna abalabira ku YouTube kimumpa ku simu yange ya MTN entumireko obatanako data simanyi nyongera okumpieko walo eriwo Amina. Yes.
empya yava e Bulaaya Ntoni gyeyasomayo nzirayo mmala mugamba nzirayo gyenva mumponyeza olunaku lw'olwaleero bannange andadde nga olwaleero lufu lwondulabanga luki nyongera okwebaza abantu mwena abeerekereza ne munyambirako abantu bange nyongera okwebaza abategeeza bannaabwe n'abalabula bannaabwe nti mulongo tali ku Facebook mu abantu abali ku Facebook kuliko abantu abayita mulongo 2 Esara bababba nze siri ku Facebook aneetaaga ankubira simu zange ez'omu ngalo essimu yange esooka eri 0752 10 11 13 eri 0752 10 11 13 essimu yange ey'okubiri eri 0776 10 11 15 essimu ezo zonna bw'onkubira basobola okwogera naawe zibaako kuba ku Mande paka Lwakutaano Lwomukaaga tezibaako ne ku Sande tezibaako buli omwana abone munne nti mulongo tali ku Facebook pakuguzibwa yalogono kwako wamu ozi kwati teeka ku mumu oli otya yogera nnyo solidde onyongerezaako ku microphone eyo gwani amannya go Nakalima Aisha Salamu alaikum wakoma mukyakomeko okusoma Siniyakkiri kati olina emyaka emeka 18 obulwadde gwejjukira bwatandika butya natandika okusomera olinakomawo ng'omusujja guluma olwesatu nasembayo katamu tenabakugwako omusujja guluma nnyo omwanetewaka awo mama nebatwalako mu ddwaliro nebatandika okukuba empisa amaaso kati nago wegatandikira nga gansiwa gavaamu amaziga netugenda omugabo kati mani nabamu hydrops nga zetutonyezaamu gaganuma naye wetwatonyezaamu kati nedisa eryakono ly'eryasooka ekujjako engeri omwana oyo mumusirise nawakabira mumusirise ali luddawa omusirise bwakulema okusirisa ogenda mufulumya wabweru neriba nga terikyasobola kulaba bulungi netuddayo mu ddwaliro emulago wiiki eyaddako mama n'abanyonyola n'abagamba eriiso limu lyakusewe bati naye kati ate nalino ne batuwa hydropeda ne bagamba teekemu era bombi bwetwateekamu n'eryokubiri nalyo ne lifuuka wee batyo kati ne wayitawo wiiki nga gonna gafusewe gatyo awo tetulina sente eziddayo madu eyafuna netuddayo era netusangayo abasawo abalala ne bagamba ago gakulongoosa netukola appointment bagalongoose wetwagenda ne bagamba basuke banzijeko omusaayi gwa buli kimu kyonna balyoke bankoleko we banzijako omusaayi buli kimu nga temuli ne bagamba nti nina sukaali tebasobola galongoosa sukaali ali waggulu ne batuwa ekitaana ne batulifaayo nga tugende ekirubi tetwagenda ne batandika okujjanjaba sukaali ne bagamba wanaba stabilizing awo bajja galongoosa naye paka kati yagaana abeerako bwatyo n'amala ne bagamba sirina ne bagamba nina ne bagamba sirina akendedde alinnye we batyo nga bampa ekitaana wetuvaayo ne tukomawo ewaka era nga mama bamulagirirako ku ddagala ly'okufumba ebikola bya biki kale nga tetusobola kuafodinga insulin embeeyi yayo oba empeke nga byenkozesaako we batyo naye wetuddayo n'okebeza obakendere waki wetuddayo mu ddwaliro nga bagamba sukaali alinnye wetugenda ddwaliro lyonna nga batuwa buli kitanda buli ddwaliro lyonna lyetugendako kati gwowulira otya
Bampulira obulumi oluusi omutwe guba gunuma mu bulago kati mu kifuba muna olubuto oluusi nakyo eyinza kulya ne kibeeramu ne weegaba amazzi. Ekigambo kyenjagala okukozesa naye saagala kibuuza kakibuuze maama mu kyama. Bw'omala okunywa oba okulya kitwala ddakiika mmeka ekintu ekyo okuyitamu? Ekitwala ddakiika nnyingi wenganywera bwe nti ekyenda kisooka kuba ng'ekyetokotamu ekimala nga omuntu ow'embiro nga mpulira muli olubuto nebwobeera wano tosobola kusiba amba sisobola nyanguyirawo mangu omuntu yenna natwala weba amaanyi sirinaawo ng'ogiriraawo. Waliwo ebiseereyo ku pampa z'abantu abakulu. Waliwo yandeete neyanziza sooka ozimpe. Webale nnyo webalire ddala. Sooka ozimpe neyanziza neyanzeege. Mukama Katonda akuddizeeyo. Pima ofunye ebayiro n'ekitabo. Peni nzireese mu mmotoka bweziri naye n'ekitabo. Sobola okuwandiika ekitabo kye mwawandiika ewakiso kyambulako bwe kyewawandiika olwekyo njagala byewandiika obe mubitegeera. Neyanzanya ojja kwongerezaako bala kalunakwetu toyanziza bwala toyanzeeko. Waliwo yali amujjanjabeeko bw'ati atuweeyo amagezi ag'enjawulo. Temuntunuulira. Babadde batunyonnyola ffenna. Temuwulidde? Kati njagala amagezi nga tunagenda ku buyambi. Oyinza okungamba nti amulongo nze namujjanjabako bw'ati ne bw'ati. Omuzindaalo guno guntwalireyo wali. Kukyala wooli jangu ogunone. Webale nnyo omukwano. Tumupeere wooli. Mulongo webale nnyo webalire ddala. Naye nange nagwasaako omwana ng'oyo. Omwana yantwalirira era n'atuuka points bwetyo. Naye siina amagezi gesobola okumwongerako akuba mpulidde ennaku ennyingi nnyo ng'ayogedde bwatyo. Naye nakomekeza mu mwana ndaba afuluma ebyenda mu lubuto omwana yakomekeza ng'afudde era yannema. Mukazi munnange era Mukama akuwa amagezi n'akazi wano oleka oli mu kumiikiriza lwoze ng'omukyalo nayinza okuwa ku magezi byonna bya Katonda. Sina bingi byensobola okwogera kwanza omwana wange gatyo bwe yali ntambula buli ddwaliro nga buli gwetuuka bangamba bino bangamba biri nafuuka ku mubiri gwonna nisigala nga ndaba liiso naye bwe navaako kale abakazi tutambula nga bangamba omwana engozi bazisiika ku malaalo omwana baakola batya kugamba nikomekeza okuva lwena nakomekeza zadde abaana bange basatu bonna nibazika naye oyo yanzijja ku kyokuzaala nikulanga ekisa kimpeddeko gamba Mukama nsonyiwe abokuba munange nakwekwatidde ddala bwendabye mwana atuuse anaze ekifaananyi kyoyo kyenalaba naye nabula amagezi gonna naye Mukama olwekafuna mu linnya lya Yesu. Amiina. Ayogedde ye ge mazima naye tekitegeeza nti nno agenda kufa. Naye ng'ayogedde era akugambye nti ono amujjukiza obubwe nga bwe yakola ki. Era nze ntera okubasuubiza era bano ababeerawo nga tukwata puroguramu ntera okubagamba olumu ti buno obulwadde bwangu ono tujja kukomyawo ng'ateredde ababeera mu misomo gyange ndowooza mukimanyi. Naye buno obulwadde si bwangu. Si bwangu
obulwadde obutakkiriza mmere kutuula mu lubuto. Empeke yonna waliwo n'empeke ze batuwala bamala kugamba mala kulya olyoka okole ki? Kati ekiruma omwana tekiganya mmere yonna ne waliba ddagala gganda balifumba n'olinywa naye ng'omaze kukola ki? Kati ne bwompa empeke ey'amaanyi sisobola kugimuwa kuba mu lubuto temuliimu ki? Era kintu kyenkubuuziza mama Mukama kyebadde njagala okumanya. Tinange mbajjanjamyeko sijja kwogera kumala mu maanyi. Naye naakabeera n'abantu bwe batinga 6 naakasuusaako omu. Naye Katonda nsaasiro n'abeere wakubiri. Kyetusookera ddala okusiba mbiro. Nkimanyi bulungi buli kyo okubanga okumira ekyenda ne kiri ekifulumya nga kyasama. Okubanga ekyenda okwetoloola nti kigaaya nga kifulumya. Kati ddagala kyerinanywera mu lubuto nga n'emmere teri. Kati ebyo byandibadde awo ate nze kuba embadde ezijjanjaba tekubadde yaziba maaso. Kati ate ekyamaaso ekyo tugenda kitandikira. Kusooke mumpe ssente. Ssente zammwe eza transport muziteeke ebbali. Ssente zammwe zigenda okugula ebintu byammwe bye mwasa okugula mu musomo muziteeke ebbali. Kyonna kye musigazaawo mukimpe wano. Ate mu bwangu ate temunduyisa lwajagala mumpe ssente ngende ku balwadde abalala kuba nabo we bali. DJ Mpaya Kayiira.
mukazi munange okaliko kimanya kyenyiza kugamba sirina webiseera bisinga tukaaba amaziga ne twefumitiriza nga tulina bye twali tulabyeko n'ebirala naye sina kyengenda kugamba naye saba weebaze ku bantu abatulaba olina enamba y'essimu kwe bayinza okusigala nga bakuwa obuyambi Nyabo. Naine yansa neyanzeke buli omu yenna azondedde ku mwana wange mwewalene mwewalire ddala temujjangu okulanyange mukama abasasule temusinga okwetaaga buli omu amukolere ku bwetaago bwe essimu ye eri ki Airtel 0709 tugiddemu 0709 ate ya MTN eri 0788 asatu 12 tugiddemu 0788 asatu 12 kakati omwana ono gyagenda okujjanjabibwa ani agenda omubeerako ngewakoyineyo abaana mulongoza nyina omugenda wokubanga sina gwagenda musindikira kati ewaka boolekayo bya bbanga ki mulongo sirina kyakola kubanga bwendi omuntu benasigazawo nga mukulu wange ali wala ate mukadde kati mubaana nze ndi muze maama nze taata nze buli kimu Oli ku Star TV program Kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange twebaza mikwano gyaffe aba IRA Petroleum Jelly kisigo kya bulijjo petroleum wa bulijjo gy'okoma okumugula gy'okoma tuyamba mu kooti y'amaka n'oba ng'otwongerezaako nusu 5 bye tufunako ku ssente ez'obuyambi bw'olaba wano bingi abalwadde nyina bangi n'abali wano bangi ne botannalaba bangi naye tusaba busabe Katonda betutwala ate ne basobola okusuuka ebisigo bitambula ababiina baliwa akatono ka 20 ekiddako kya 35 ekisembayo kya 6 babise IRA Petroleum Jelly buli muzadde kyekisigo ekirina okubeera mu makaago tukyali Kawuku program Kooti y'amaka ebya omwana yaani Nakalema Aisha Aisha okulya kw'oba owulira ng'oyagala okulya era oba owulira ng'okyagala okukira ekintu kyonna oba otya nti tusaana kulira mu nnyumba wantu bbali kati yalidde ekyokubalimazi mbadde wanajjoni yetundu linadendesere mwadde nga kali ne mukaaso kaliiryo katana okuziyinza okutuulako mu lubuto ngenda kusooka mudde wali ebbalire Amina ate Amina sagala ave wano babafunye ekyokulya ng'alinaanye wasobola okweyambira bwenna amala okuva wano ngenda kuvaawo mangu nzije tulabe ekyokola okyali ku Star TV program Kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange yongera okwebaza abantu b'oku Finland ekawuku tweyanza nnyo tweyanzeege katono nnyo katumale okuwumulamu n'oluvannyuma tukomewo ne programu yaffe Kooti y'amaka era tukyali Kawuku.